And you're going to sit right here. Children, how many of you do as you are told? Put up your hand if you do as you're told. I want the hand up straight if you do as you're told. Oh, that means some of you don't do as you're told. Do you remember sometimes I go, okay, put your hands down. I told you something about Mputu. When you don't do as you're told, you have a? Say it loud, you have a? Is it good to have Mputu? No. Why not? Why not? Yes. Louder, louder. It means you're naughty. Dylan. You get slapped. Slap. Now, is it okay? Is it good to do as you're told? Yes. Why? Yes. You may get punished from God. Okay, is it good to do as you're told? No? Yes? Why is it good? God will bless you. If you don't do what you're told, you can miss out on the fun things. You can miss out on the fun things. I don't know if I told you this story. I'm going to tell it again. It was Moses. It was who? Moses. Walking with his dad one afternoon. They walked by the train station and they walked and they walked. Then daddy got taken away by something. He was looking at a beautiful bird somewhere, and then he looked and looked. Then he heard something. He said, that's a train. He said, Moses. And Moses was not there. He said, Moses. And Moses was not there. He looked that way, and Moses was on the railway. And the train is? It was coming so fast that Moses would not run away from the rail. So Daddy said, Moses, lie down flat. Now. Will wipe your tears away. And if your heart is hurting, just lift your hands and say, so when you're tested and trials, they seem to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember, there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is hurting, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand, 'cause no matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand, 'cause no matter what may come my way, my life is in your, my life is in your hands. Whoa, yeah.
bulungi enakusana eraze ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Abefeso essula 4 olulwiriri olwa 22 okutuuka ku 24. Kati abo bazzeemu mukitegedde mukama mulungi sanyusa okubalabako nate enkya ya leero sanyusa nnyo okweraba omuzinga alondoza mutereere muteredde tuli bulungi abagenyi baffe mwenna tusanyusa okubalaba abagenyi temuliyo wemuli abagenyi mwenna tusanyusa okubalaba tusanyusa nnyo okulaba my sister. It's been a while. Nanisanyusa okulaba n'abalala mwenna abazze n'olwaleero ninawo omugenyi wange omulala bawera nno ssebo mwami menyeeko n'enkwaniriza omukyala oyo Bayana Seruwo ye last born wa Mr. Kibirige mama. Imirira bakwetegereza jakugalo bingi abatamanyi wano Kibirige kati baweddeewo bwatyo bwafaanana ati tusigane wano Kibirige ennyawo webale nnyo ate omwami yasigadde wansi n'abaana omwana Seruwo nawe emirira n'abaana bonna. Abo nange be bagenyi bange abawiiki eno ne wiiki ejja nja kunoonyayo abalala ye bw'oba toleeta bagenyi nze nnoonya sebo omukadde webale nnyo story gy'otuwadde Arua ey'abaana kati agambye atya emputu wangi kati neewuunya ebintu bya Katonda nti ekyokuyiga kyaffe singa tubadde ng'essaawa zibadde ziweze kandi batugamba nti mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe amiina kubanga tubadde kiweddeyo ekyaleero n'olwaffe olw'abakulu tugenda kwogera ku ki mputu nti ebintu ebissa amaka gaffe mputu ebintu ebyonoonya obulamu bwaffe ebintu ebitutawaanye ne bitucyankalanya obwongo n'amaka ne families na buli kimu tukyali mu series tetuyita family values. Mukama Katonda kitaawo aba takumanyi olwaleero tugenda okulaba Christian behavior enneeyisa yaffe yaki yekristaayo tweyisa tutya biki ebitutawaanya wangi bayibuli etugambye twejjeko ki bayibuli wano mu luzungu yagamba throw off kitegeeza ki mbadde nsaba wano alina ak'okwebikkirira akanjezikuku tabayo kasikafu kakati olwaleero nina kasikafu kano akaki akeeru Bayana ayinza okukayita akakaaya naye nga nze nkayita kaki kasikafu nkakoze eki nkebikkiridde bayibuli eŋŋamba throw off your old evil nature nkakola ntya nenkakola ntya wangi throw off kitegeeza weeyambule ekintu kyobadde okoze eki oyambadde your former ways of life wali tonnawasa wali tonnafumbirwa ng'okwata mu biwato mu ku kabina ku mabeere n'ebirala n'ebirala kyokka neneyo bwe wawasa okyakola ekintu kyekimu tukomyewa
your former way of life, which is rotten. Rotten. Through and through. Through and through church. Era nera. Si njogera nyangwe na kuzino. Nera ye obulamu bwaffe obukadde buki. Buvundu. Full of lust and deception. Deception church. Bwe bulimba. Nchikugamba tugenda netubeera ne tusigala mubulamu bwaffe obukadde ne tubanga abanyumirwa naye nga bitulimba buki bulimbi. Mu ndagaano enkadde Katonda yalinga abeera mu yeekaalu. Naye yeekaalu eyo erimu ebitundu bisatu. Twakogerako katono wiiki ewedde ne mbasuubiza tujja birambulula. Ebitundu ebyo ebisatu walingawo oluggya olunene ennyo. Olujja olwo abantu bonna bwe bajjanga ne basinkana ne bakuŋŋaana ne babeera awo abaleese ebiweebwayo ebyokutangirira ebibi byabwe n'ebirala. Nga bw'ova mu lujja waliwo ate awalala w'oyingira ng'awo si buli omu era akola ki ayingirayo. Naye kati walingawo awatukuvu ennyo, the holy of holies. Eyo nga wayingirwayo omuntu atya, nga waliyo ekifo kya muntu atya omu. Meanwhile, bagenyi baffe abazze olwaleero twali tutandika series zino twagamba nti bw'oba oyagala okubeera successful, bw'oba oyagala okuba omuntu w'enjawulo, va mu lwokaano. Twasoma ku musajja gwe bayita Zaakayo, mukagenda musoma empolampola nti va mu lwokaano. Sabbiiti ewedde twasoma kinyawo akyerabidde ani akijjukira bakyerabidde. Kati olwaleero bwe twagala okuva mu lwokaano ne betwalaba ku sabbiiti ewedde, olwaleero twagala kupolishinga nga tetunatereeza birala byonna mu maaso awo tubulayo wiiki bbiri tumale. Kakati eri munda nga waliyo ekifo kyani kya muntu omu. Era omuntu oyo ekyamujjanga mu bantu abangi ennyo n'ajja n'abeera mu kifo wano wakati ng'ava mu lwokaano lw'abantu bali abangi. Mu lwokaano olwo yalinga tasobola kutangirira kusabira bantu na maloboozi kola ki kutuuka kugamba walingawo akavuyo kangi onaatomera onaatomera oli ona bwe bityo. Kakati ayingira eri awasinga obuki obutukuvu. Yayingirangayo mpola n'obwegendereza nga yegendereza nnyo. Era bwe yagendanga nga teyeetegese bulungi, twakiraba dda mwabisomako ng'afiirayo. Lwaki bamusibangako olujegere luno nga tewuyinza kwetantala kugenda mu kifo kiri eky'omunda nga tomaze kuweebwayo nakolebwako mikolo egy'obutuukirivu. Kakati nga bamusibako olujegere ng'ayingira n'obwegendereza. Tugenda wano ne tuyimba ennyimba tambula mpola nga Yesu. Naye tuyimba tambula mpola naye nga tukola ki? Tusaatuuka busaatu. Mugamba oluyimba n'egundi tebikola ki? Equation nga tukola ki? Akati omusajja ono ng'ayingira munda eyo ng'atandika okwegayirira. Eyo Katonda gye yamuddirangamu biki by'alina okugamba abaasigaddewa. Era ekiseera kyatuuka ng'akadde ne kakuba nti pa ekiseera kiweddeko nga naye yennyini omutima gumutimu. Naye yennyini yayingirangayo nga tamanyi oba avaayo oba takola ki oba tavaayo. Mukama ng'amuyamba ng'ayingira ng'akola emikolo ng'akola ki ng'avaayo ng'akoma wabweru. Essanyu lyabugananga nnyo abantu bano abaali basigadde wabweru abaali nga balindiridde omuntu ono yayingidde wa munda. Mundagano olwaleero Katonda tewakyaliwo tempeezo ze tulaba ebizimbe byasigala kubeera monuments. Ng'olwaleero gwe nange ffe ki? Ffe yeekaalu.
Mukama mwakola ki? Mwatuula, mwatusisinkanira. Nga olwali olujja luli nga gwe muli wano bw'olaba n'aba green namwe muli mukanje n'aba green ku green wangi kitegeeza ki? Kakati gwe mubiri ogwo, the outer body eno, ne tubeera ne soul, the inner part, ne tubeera ne spirit, the holy of holies. Eyo wayingirwayo omuntu atya? Ani? Yesu Kristo, oyo omutukuvu gy'atuula, gy'ayagala okubeera. Teyingirwayo kintu kirala. Kakati Katonda n'abeera ng'abeera mugundi mu nju ng'erimu ebisenge bisatu. Naye Katonda tatukulembera na outer court, omubiri guno gwe tulabako wabweru. Omanye ng'oyambadde kanankani onyumye ennyo nabo ne basanyuka abanankani. Tekirina makulu. Katonda kyayagala yeri munda. Munda eri awayingirwa omuntu atya? Nti abeera nga Katonda does not deal with the carnal mind. Ebirowoozo byaffe bino ebya bulijjo, ngenda mu grocery, ngenda mu Tesco, ebyo si byakolagana nabyo. Akolagana ne ekintu kiri eky'omunda ekiteekwa okuba kyeyatonda originally nga kimufaanana. Mujjukire twayogera ku birungo Katonda byakola ki? Byatuteekamu. Kakati bwe tuzaalibwa obujja ne tulokoka, ne ffenna tuteekwa okulokoka okuviira ddala wabweru ne munda ddala. Amiina. Nga tulekayo emize gyaffe miki emikadde, our old ways. Nga we acquire, si yatugamba nti mwegulire maji mukegende mwegulire eki ng'emize emikadde gyonna tugikola ki? Emize emikadde egyalinga gye tutadde mu buddu ne tufuuka abaddu ba sitaani nga tulina ogikola ki? Tulina okugireka. Kakati ki ekibeerawo? Twatula obulokozi ne tulokoka, ne batunnyika ne tuvaayo. Bwe bakunnyika kitegeeza ofuuse ki? Kitonde kijja, ofudde n'ozuukira wamu naani? Ne Yesu Kristo. Ng'eyali akola kino, you no longer do that. Yakobo, tugenda okulaba olwaleero ebyawandiikibwa nga biwerako. Yakobo si ye James, Yakobo emu 21 agamba bw'ati, soma mu yiyo nze nange nina eyange, nti kale mulekenga emize gyonna n'empisa embi, mukkirize n'obuwombeefu ekigambo kya Katonda ekyasigibwa mu mmwe ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. Lwaki amaka gaffe gafa? Kubanga ekigambo kya Katonda tukikola ki? Tutambula parallel with the word of God. Ekigambo kya Katonda kitambulira wano, naawe otambulira wano. Tulina zino tube zamu. Pikadire bw'eba egenda ne Northern Line ng'eddeero. Manji? Twabitufuula tube. Kakati ebyo byonna bibeerawo naye nga tulina okukola ki? Okukkiriza. Mujjukire series zaffe zeetooloolera ku ki? Hebrews ani? Ne lubereberye mmeka? Kusooka. Nti bwe tubeera nga tulina okukkiriza mu Yesu Kristo, kye tukkiriza nti Yesu Kristo yatufiirira kiteekwa okuba nga kyenkanankana n'empisa zaffe. Kankogereko ne mu Luzungu. When we have faith in Jesus Christ, our profession, sigamba profession nti nze ndi doctor, no.
profession or to confess. Wanji? Our profession of Christ should match our behaviors so that we may walk worthy. Amen. Naye abakristaayo tuswaziza nnyo taata waffe, tuswaziza nnyo ekkanisa, tuswaziza nnyo obukristaayo. Abantu ne batwewuunya, people wonder, olina ngamba kati ono omukristaayo kika ki? Gw'ovuma, gw'oyomba, gw'owolugambo, gw'otabula, gw'okola kino, gw'okola kiri, buli kimu, buli muze gwonna giri emize gye twandibadde twaleka edda naye nga twajja najjo ne tugyetikka paka n'olwaleero myaka 3, myaka 4, myaka 5 tuli mu kanisa tulina same old habits. Ne tukabya abantu amaziga, ne tubalumya akajiri gombe, ne tubanyigiriza, ne tulagana okulaba Kristo, ne tuyimirira mu miryango, ne tufuuka buli gusita kigwa Danyeri, ne tukola bwe tuti. Abantu balaba Kristo kuyita mu ffe. Bwe tweyisa obubi ng'abakristaayo, bwe tweyisa obubi mu maka gaffe, amaka ne gafa, amaka ag'Ababuda gafa n'ag'Abakristaayo gafa. Nsonga ki? Kitukoze enjawulo. N'ogende wa Buddha omubuulira enjiri n'agamba no, I'm better off where I am. Leave me alone. Thank you. Naye okagamba nti ebigambo byogende birungi nnyo naye I think I'm better off than you anyway. Wanji? Nga batulaba ng'ate bo waakiri bali kalekaleko. Abaana abaffe nga tetubataddeemu mpisa kubanga ffe bennyini ababazaala tetukola ki? Tetuzirina. Ne twogera ebigambo ebinene, ne twogera ebigambo ebibi. Ne tubeera mu kkanisa muno naye ng'ekkanisa yeetabudde. Kintabudde. Ne tubeera mu kkanisa naye nga tetukwatagana, nga tetusa kimu. Lwaki? Kaakati ne tubeera mu bwonna naye nga tuli abakristaayo abaaki. Empisa zange ziri zitya? Buli omu kyekibuuzo kyoba weebuuza. Empisa zo ziri zitya? Empisa zange ziri zitya? Waliwo ebintu bibiri, waliwo character ne behavior. Character kyeki? Behavior becomes character. Simanyi ebikolwa n'enneeyisa biri bitya? Ebintu ebyo tebiri inborn. Nze bwe banzaala mu November nga 1, which is next to the other week, ngenda kuweza kazi tebajogera. Kati bwe banzaala mu 19 Danyo, bwe banzaala nga ndi muyombi, era bwe banzaala bwe bati mama wange ne bamugamba ozadde akaana kawala, oh is such a beautiful girl. Aren't you beautiful? Nze bwe mba nga nfaanana kitange ali mu ggulu, I'm beautiful. Bw'oba olowooza nti toli bibyo, nafaanana kitange ali muki yankola mu kifaananyi kye. Kakati saalimu buyombi, saalimu bubbi, saalimu bukaba, saalimu bwenzi, saalimu biki. Kakati ebyo olumu bwe tukula olw'okuba nti nno ekibi kitubeeramu nga kya buzaaliranwa, kibeeramu. Naye twalaba ku sabbiiti eri nti ffe aboolwaleero Eva bw'aba teyasobola kufuna chance, ffe abaleero tulina ki? Chance to choose okukola ekintu ekirungi. Amen.
buli bye tukola byonna olwaleero eyo yebeera choice yaffe. It's your choice. Sitaani akema naye waliwo ekintu kye tutanakkiriza ng'Abakristaayo nti Yesu yakola ki? Yamuwangula. Yatugamba mugume kubanga nze nkoze eki? Mbangudde. Kati bw'aba yamuwangula kakati ate ffe lwaki tuddayo ne tuddamu ne twevuluga mu bintu byebimu Yesu bye yawangula? Karakita ekola nnyo kinene ku levo yo n'esalawo enneeyisaayo, era bw'oyagala okubeera ng'oyagala okukula mu mubiri, okula eby'omwoyo, okule ne mu mbeera zonna, kyusa enneeyisaayo. Nina okukyusa enneeyisa yange. Ebiseera ebimu tufuuka Abakristaayo ne tubeera nga bwe twazaalibwa bwe tusigadde. We remain in the infancy stage. Bayibuli netugamba nti muleme okuba ng'abaana abato. Naye nga tuli Bakristaayo tubuulira enjiri tuweereza, naye ng'Obukristaayo bwaffe bwakyana kito. Eby'omwoyo byaffe nga biri mu infancy stage. Nga kitegeeza nti bye tukola tebifaanagana na kye twogera mu bantu. Abantu bangi nnyo Abakristaayo tufaayo nnyo okuliisa emibiri gyaffe ne tulabika bulungi, ne tuteekako kapawuda, ne tuteekako kano na kali, n'ogula olugoye n'oyambala n'onyuma, naye eyo ye outer coat tugirabirira nnyo ne tugyera ne tugirongoosa, naye nga tetufuddeeyo kuliikiriza eri munda eri awatuula omuntu omu. Spiritual growth yaffe nebeera stunted. Yensonga lwaki amaka gaffe gafudde, yensonga lwaki abavubuka beeyisanga bwe bakola ki bwe balaba, yensonga lwaki bamaama tebakyagamba ku baana baabwe nti munaye muwala wange ebyo tebabikola bakula bwe bati ne bwe bati, yensonga lwaki bakojja batunuulira butunuulizaana, yensonga lwaki abakadde mu kanisa nabo bakola ki tiddaabiriyu They give up. Mama mani. Ebawanike ebikomo. Naye ng'eno waggulu eno wabweru eno omuntu wakulabako alaba omuco mugimu. Yesu lumu yali atambula n'alengera omuti ng'amakoola gonna gaki ga kiragala galabika bulungi, n'alowooza enjala yali emuluma, n'alowooza nti kuliko ki. Bwe yatuukako n'amagamaga nga tekuli kaki kabala nakamu, n'agukola ki? N'agukolimira. Abantu ne bagenda erudda eyo gye baali balaga, naye bano abasajja be yali nabo baatunganga bwe bati, naye n'omusajja asesa omukya gukolimidde naye nga gukyaliwo. Ne bagenda ne batuuka gye balaga ne bakola bye bakola, naye mu kudda bwe baalabira nti ddala omuti gukoze eki? Gwakala. Okuviira ddala wa? Ndandira. Tuyinza okuba Abakristaayo ng'amaka gaffe gaafa lwakuba tufaanana ng'omuti ogwo. Tufaayo okukweyonja ne tuwulabika bulungi nnyo wabweru, naye ng'eri munda teri kabala naki nakamu. Luli twalaba mu Deuteronomy nti alituwa omukisa wa? Mu kibuga, byalo. Mubyerabidde si nsonga. N'abawanga omukisa nga mufuluma, n'abawanga omukisa nga muyingira, n'abawanga omukisa mu byalo, n'abawanga omukisa mu bibuga, n'abawanga omukisa e Uganda, n'abawanga omukisa e London, n'abawanga omukisa Scotland, n'abawanga omukisa America. Naye nga tukoze eki? Waliwo ebisembayo awo nga tugondedde ebiki? Ebiragiro bye.
Mukama bwe yatugamba titukole amaka gabeere malungi, amaka agamusinza, amaka g'ekitiibwa, agamuweesa ekitiibwa, gabeera Uganda yokka. Lwaki bwe tutuuka e London ne tumeera obuwaawatiro ne tufuuka bannatagambwako? Lwaki bwe tutuuka e Kenya ne tufuuka birala? Wangi ne tufuuka bakiwagi, ne tufuuka ba MPU, WTU, abantu b'emputtu mukadde beeyogeddeko. Wangi okubeera wano ng'oli mukristaayo, okubeera America ng'oli mukristaayo, okubeera Switzerland ng'oli mukristaayo, okubeera South Africa ng'oli mukristaayo, okubeera Kannabulemo nzizeeyo Kannabulemo anzi nagamba Nansana ye Nansana ng'oli mukristaayo, Rakali, Hoima, Masindi, Kabale, Kisoro, Karamoja, osigala oli muki? It does not matter where you are. Adamu bwe bamwambaza ekyambalo kiri newankubadde nti nno twalabanga bamusendeekereza ava mu lusuku, yagenda n'ekyambalo kye. Yesu yakola ki? Kye yamwambaza. Teyagenda na makoola. Amakoola gaali gamuweebudde nga naye yennyini n'alaba nti no ng'ali ki? Bwereere. Yesu Katonda yennyini n'asala endiga, omwana gw'endiga nga ye Yesu Kristo, n'abambaza. Adamu ne Hawa, they had covered themselves with leaves. Era ebikoola ebyo ne bitandika okuwotoka, ne balaba obwereere bwabwe. Katonda bw'abambaza eddiba n'omwana gw'endiga, baafuluma nalyo nga bali covered. Olwaleero amaka gaffe si nsonga oba galiwo bawwa, ne bwe munaava wano ne babayita ne mugenda ne mubeera Australia, gasigale nga maka magumu agali ku musingi ogw'obwa Katonda, nga gaweesa Katonda ekitiibwa. Abakyala tuleme okutuuka mu gundi bino bitulimbelimbe. Tewali. There is nothing. Wangi? Tewali. N'obeera nga ofunye byonna byonna ebyetaagisa, but you are still a Christian and you are still a woman. Which woman? Oyina okuba nga owawala ekitiibwa. Amina. Which woman? Oyina okuba ng'okola emirimu gyo egy'obukyala egyakuleesa. Bw'oba nga n'omanyi bw'omuntu ojja gisobola, wandisigaddeyo ewammwe Uganda Nansana. Abaami Bayibuli etugamba mwagalenga baki? Naki? Na Yesu yayagala ekkanisa n'agifiirira n'agibeereramu. Gw'omwami luli Katonda yakubuuza, Adamu, where are you? Buli Adamu ali wano, oli luddawa mu bigambo by'omukwano, oli luddawa mu bigambo bya finance, oli luddawa mu bigambo by'okulabirira abantu bo, oli luddawa. Wangi? Where are you? Wakisanga luddawa. Kakati abantu ne batulaba ne balaba amaka gaffe nga temuli kalungi nakamu ke basobola kwegombamu, nga tuli bannaggwa n'omukuyomba. Giants, giant korowa wajebiridanga simanyi oyo nga tuli ba giants mu kuyomba, tuli ba giants mu kulangira. Wagira ku mpapula zange mutika zaayo wangi bwenyendekana
nabo ne bagamba ebyayo kati ebyo byebikola mu kitundu wano siebyo okyali mukyala oba wangi kakati ng'abakristaayo netusigala mu mbeera ezo ez'edda baluumi 6 tugenda kwanguya kati ebyokuyiga bingi baluumi 6 mubikuleeyo agamba atya baluumi 6 agamba nti tumanyi nti embeera yaffe ey'edda yakomererwa ku musaalaba awamu ne Kristo omubiri ogukola ekibi gulyoke guzikirizibwe tuleme okuddamu okuba abaddu b'ekibi. Kakati omubiri guli bwaba bagukomerera kati ate lwaki twagala okubeera abaddu? Abantu bagala nnyo obudde okusinga okubeera ab'eddembe. Mwena mujjukira history wa Amerika bamutusomesa batwala abaddu ne babeereyo ne bakola ekiseera kyatuuka abaddu bano abasajja bali ne bagamba manyi you are free to go naye abaddu abamu ne bagamba ndagawo ozi gwogenda nze nkola ki nsigala wano nga they preferred okusigala nga babayita baslave nga bali mu buddu babakozesa babanyigiriza okusinga okubeera ab'eddembe. Naffe abaana ba Katonda abakristaayo abalokole ababatizibwa ne batuwonya obuddu ne tufuuka baddembe naye twagala kubeera muki? Twagala kubeera baddu. N'abakristaayo olina eddembe okulondawo enneeyisayo n'empisa zo. Oli waddembe okulonda Yesu Kristo abeere mu mulamu gwo mu kisenge kiri eky'omunda, oba oli waddembe okulondawo ekirala kyonna. Mu nsi muno tetulinaawo no man's land. Mwabalinga bayitako ku booda mugenda e Kenya, Tanzania, Busia ne Malaba nga waliwo obudduka e Uganda noyita ku bapoliisi nga waliwo akatakaawo wekati nga bakayita no man's land. Akataka ako obeere ng'olina ekintu ky'okoze kinene nnyo eri. Ab'e Uganda tebakwatako n'ab'e Kenya tebakola ki? Tebakwatako. Ng'oli awo oyinza n'okutumya bbaga n'otumya biki n'otuula n'osalako nga teryakola ki? Teryakwatako. Gavumenti zombi nga tezikuvunaanyizibwako. I'm sorry to say mu bwakabaka bwa Katonda temuli no man's land. Gye tukola either you are for God or for the devil. Amen. No man's land. Amen. Tewali. Kati londawo olwaleero oba oyagala kubeera ku saidi ya Katonda odde bujja okole Katonda by'akusaba ekika ekitukuvu muli baki banvuma luli olutukuvu eggwanga eddonde obeereeyo osigaleyo. Obunafu bwonna bwe bunaaba buzze ye Katonda bumutegeeze y'anaamanya engeri gy'akola ki gy'adunga nawo. Naye bw'oba tokoze byeno mu kika kyo oli ku byebukojja kyokka ate ebukojja nga si ki si wammwe. Kaakati gw'omanyi weyagala okubeera mu ngeri y'emu gw'olondawo engeri gy'otambuzaamu amaka go, engeri gy'onookuzaamu abaana. Oba obakuze oleme oli yagambye nti they do what? Tibakubako. Oba obakuze nga bana bajagalavu balinnyalinya ne bakola batya, oba obakuze mu kutya Katonda. Okwo okusalawo abantu ne banajja wano ne babuulira gwe nga wennyini tosazeewo ekijja kukola ki? Ekijja kubeerawo. Kakati olunyi olw'omusanvu wali we tusomye nti omuntu afudde aba takyafugibwa kibi. Wali? Singa tufa nga tufiiridde mu Yesu Kristo kitegeeza amaka gaffe gajja kulamuka. Amaka gaffe leero mafu lwa nsonga ki? Temuli Kristo. Temuli Kristo.
tumwambala nga tujja ku sabbiiti. Kristaano kati ne tujja wano bulungi nnyo ne tuyimba praise team ewa ne tutendereza okubaamina. Bwe tunaava wano ne ziwera nsaawa 2-3 nga tufulumidde ddala wano, Kristo nga lumugamba omanyi Kristo abeerawo nga mungi nnyo awaawaawo. Oluyingira mu mmotoka zaffe ne tutandika okusweyalenga ne tukugamba kakali ogamba Kristo abadde wali ng'ali ku full brain, akali ate mu mmotoka takola ki taliimu. Mwawulako sitoola y'omwana abaali bagenda okucakala, nnyina n'ayima mu ddirisa n'amugamba, yasinziira mu ddirisa n'amugamba nti mugende nani ne Yesu. Omuwala n'amugamba, I don't need Jesus. Maybe we don't have enough space in the car. Maybe agende mu boot. Mwakiwulirako? Yesu naye n'atula mu boot. Abaana ne bakola ki? Ne bafuna accident. Naye bagamba nti boot yasigala intact. Kubanga Yesu yali akoze ki? Nga gyatudde. Meaning, singa ne Yesu tumutwala amaka gaffe gajja kubeera ki? Intact. Singa neera ku mirimu gyaffe, emirimu gyaffe gijja kubeera ki? Intact. Singa neera mu bulamu waffe n'ayingira mu kisenge eri eky'omunda, the most inner place, the holy of holies, kitegeeza naffe tujja kubeera intact. Olwaleero we are so bruised. Tukubiddwa tulina ebiwundu wano, tulina wano, buli wamu wakube kubanga Yesu tutambula naye part time. Takola full time mu bulamu bwaffe. Akola once in a week. Ne tumwambala. Ne bwe ddagala n'ogenda ntimbira ddoozi obukenda 3 emirundi 3 olunaku okumala ennaku 7. Bwe n'omira obukenda 3 omulundi gumu mu wiiki, maama onoowona ddi? Andi obulwadde buwona, bukona, okona. Kati bw'okona parasite ziri ne zikola ki? Ate ne zifuna amaanyi amapya. Kati ate olumbe ne lukuluma bubi nnyo. Kyetuva tulaba nga Bakristaayo olw'okuba tuminayo obukenda 3 omulundi gumu mu wiiki, ne tubeera bubi nnyo obulwadde ate ne butuluma bubi nnyo n'okusinga abaki be batawadde eddagala. Lwawo olunya olu13 tutuuse ku bavubuka n'abalala. Wagamba watya? Mulabayo? Era temuwangayo bitundu bya mibiri gyammwe eby'ekibi okubikozesa mu kwonoona, naye mweweeyo eri Katonda ng'abantu abavudde mu kufa ne balamuka. Tukozesa emimwa gyaffe olw'ekibi. Bw'agamba temuwangayo kitundu kya mubiri gyammwe, any part of the body should not be sacrificed for sinning. Oba mimwa oba maaso bana bazimuula. Ayinza okuba talina kyakuvumye naye akola ati akozeseza amaaso ge akuvumyevumye owedde akutadde wali. Abalala nakola ki? Nakusooza. Wakozeseza omumwa gukola